Nsaba okusharinga katambi kano. Nsaba osharingira katambi kano. Sharing is caring. Mumanya bwenyi bita wabujjako mu Uganda. Abantu okubufuna batetenkanya butetenkanye nenga ate still okusinzira ku byenda babanga mpiseko mu analysis munda w'ekitabo kino ndaba ate video abantu bakyazira biraddala bulungi nnyo nga ngenze munda mu kituyita analytics. Kale mmalo babuzaako bwe tune basaba mu sharing videos no mu sharing video eno. Lwaki okusaba sharing video eno? Olw'ensonga ate abantu bangi tebategeera nti Facebook notification ezize kizibu nnyo ate nga bandi yagadde okumanya information. Saagala obeere mugezi wekka oba otegere wekka nga abantu tebategedde information. Kale ngenda kusaba osharinge video eno. Olina option y'abantu 10. Sharingirako 9 emoji sigaddewo ogite ku account yo oba ku page yo. Abasigadde bajje balabire ku account yo ba ku page yo. Kuba tulina emikwano gyanjawulo ne batugobere banjawulo. So bajja kufuna omugokero access ku account yo oba ku page yo basobole okulabirako video eno y'olwaliro. Gye tugenda okukolera essaawa 2 zokka tugivuunuke tugite tulinde ebinaabaawo enkya. Ekindese mukimanyi ne mutamanyi byengendo bagamba strict buli mwagenda kutya ku information gendese. Kale mmalo bagamba bwentyo okumalo baganda mu sharing video eno. Njagala mumpitira abantu bano wammanga. Njala mumpitira sano nga mulenge jja wasanya kalo Charles Peter Mayigo tuleko wano. Njala mumpitira Yoseliti Bahabulu atuleko wano. Njala mumpitire ba comrade bonna abali mu ggwanga lya Canada. Ba comrade mwenna bali mu ggwanga lya Canada. Ngoli wankyuka obanga wagenda kuwonya mulamu ngoli mu Canada bakontagingire wano. Wenna ngoli wankyuka oli mu Canada nkusaba kontagingiro jola video eno oba gikusalemba jajje kusindikira. Nsaba montagingire omukulu gwe bayita Dennis Sebogwao nga abeera mu ggwanga lya Canada. Ngera montang mukyala gwe bayita Irene Wanyoto nga ne abeera mu ggwanga lya Canada nga wa NRM ne baawe. Njala montangire ba blogger ba NRM bonna bali ku social media bali ku video eno. Njagala montagingire buli munna Uganda yenna ali mu diaspora naye abeere ku video eno. Ebisigadde bajja kujja bisange. CMI Chief Transmitted Intelligence iso njala bere ku video eno. Njagala isebere ku video eno. Njagala police bere ku video eno. Njagala buli muntu yenna asobola bere ku video eno kubanga tegenda kubeera nnyangu nga bw'okirowooza. Mutegedde bulungi nnyo kati njagala kubanga sirina kigulalugi sirina kalowoozo nzize kipayo nga bwe nabasuubiza twogere ensonga zino. Njala montagingire wano Elias Lukwago. Njala montagingire wano Minister wa Kampala Misa Kabanda. Njala montagingire Mayor Elias Lukwago abere ku video eno agibeereko. Njala montagingire Winnie Byanyima abere ku video eno. N'abasajja ba FDC n'aba DP block bonna abere ku video. Njala montagingire ba MP bonna ba National Platform n'aba DP block bonna abere ku video. Ndero ku tugisimbe tukatugende mu maaso. Tugenda tandikira wa wenjagala tutandikire. Wenjagala tutandikire bulungi nnyo. Njala montagingire Frank Gashumba ne munne Mukasambidde benjagala okusooka okutandikirako. Wenda bakomezza jjo mbongezeeyo. Wenda komezza Frederick Mukasambidde jjo ne Frank Gashumba wenjagala batandikirako then tuyongereyo. All right. Tugenda kuyita mwango. Mwenda jjo benakuze video one nalese ibuzo benatadde ku social media kuno nga mbuuza abasajja abeeyita Abanyarwanda kyebaagala mu Uganda nga tebatuwadde answer. Nembabuuza lwaki beefula nnyo abantu ab'ekitalo okusinga abalala nga tebasobola tuwa answer. Bagambira nga ettaka bajja dditwala oba twetegekere M23 nakyo tukirinze. Naye ndowooza kamwa kabi kasasiro ganga ebigambo bino babyogera biri ku rekodi. Nkimanyi nti bali kikola bakimanyi nti balina message basindika. Ninaffe twagala bategeeza bakulu abo nti ate bw'ojooganga nnyo ensanafu bwattu tozituulanga. Frank Gashumba aneko group kamwe bw'ojooganga nnyo ensanafu ate tozituulanga. Kubanga munnange ensanafu zibeera ku mugendo. Buli lw'olinnya mu lugendo lwazo zinoonye ekkubo okutya zinaguka okudda mu lugendo olwo. Jjukira tulina engombe egamba nti yawukana ku mugendo yefuuka kaasa. Kati zinayawukana ku mugendo muyinza oziwulira. Si mmwe mulina monopole ku bigambo
ate jjukira ffe tuli kwabobwe tuli kwaffe nkiddamu Frank Gashumba mukasambidde n'abalina endowooza yammwe nkiddamu bannayuganda ffenna tuli kwabobwe tetuli momboze tetwajja nga tugoba luuma tuli bannayuganda abajja abasangwa mu Uganda neefuna obwetwaze nga weetuli mwe mwajja nga abagoba ensi eno okutuuka mu Uganda so kyenjagadde obategeeza olwaleero ekisookera ddala kanjala mukansaliramu mukampereze Frederick Mukasambidde eyeeyita looya mukulu nkulamusizaako nnyo kansubire nti oli bulungi gye balako gy'otuusaako engalo buno obubaka bwo ne mukulu Frank Gashumba 1 buli omu ayina passport ya Uganda n'endagamuntu ya Uganda ekitegeeza nti oli munnayuganda si bwe kiri ya amateeka ga Uganda malambulukufu nnyo nti bw'ofuuka munnayuganda olina okuba nga okolera eggwanga Uganda so si kolera ggwanga ddala mu bufunze oba oliriddemu olukwe era oba osaana kuteekebwa kalabba tekisookera ddala mukulu Frank Gashumba olina ettaka olina ne business mu Uganda Mukasambidde olina amataka olina ne business mu Uganda zesimanyi business ki zonna nga ziri mu biwandiiko byo siwulirangayo munnayuganda yali avuddewo n'agenda ewammwe eri ensibuko yammwe n'akiraiminga citizenship mu ggwanga lya Rwanda taliiyo wadde okuli nti omunnayuganda agenza okunoonya obudda mu ggwanga lya Rwanda taliiyo tekibangawo tekikisoboka mmwe mwajja bajjajja mu bibajja nga bazze banoonya obuddamu paka mu Uganda which is okay kuba ffenna tuli bakaddugala ne buno bakanjala bugenderi Fred Mukasambidde mukulu kansubire nti bwe muba ne ssente nnyingi n'okusoma ale wate temuwotala bwotaazi lwaki okyakiikirira eggwanga Uganda mu Parliament ya East Africa nga Uganda gy'okiikirira tokiikirira Rwanda kati sirowooza nti bw'oba okiikirira mu Parliament ya East Africa ogikiikirira nga munyarwanda era bannayuganda bakiikirira nga munyarwanda nedda mu Parliament ya East Africa ogenda nga munnayuganda era akiikirira bannayuganda kati ki ekikusiikuula akamanzi ate otandika okubuukira etokota ng'oyogera ku nsonga z'abanyarwanda n'oyagala ozisuusoobya okusinga ensonga z'abannayuganda kale mukasa Frederick Mbidde njala kutegeeza ekigambo kimu ebiseera ebisinga weewalanga nnyo okwogera ebigambo binaakubuuzibwa nga tosobola kufuna kiddibwamu ku kyokubyo ku by'oyogedde okyakiikirira eggwanga lya Uganda mu Parliament ya East Africa nga munnayuganda era ng'okiikirira nsonga z'abannayuganda si z'abanyarwanda kati buno baka nga nfundikira akatonnomba kano njala ntegeeza bannayuganda ensonga ezirina amakulu teziwenga amakulu ensonga ezitalina amakulu teziwa amakulu lwaki abantu bano mukama waabo bakulire yajja mu Uganda nga naye yagirako mugugu Museveni yafuga eggwanga lino mumpulya bulungi nnyo era naye yennyini akimanyi si munnayuganda kati wabanga yali mbuyinza nga be yajja nabo bakokkolima nti basosolebwa sooka babuuza ani abasosola era oddemu babuuze de baali bawuliddeko omuntu yenna ng'abagoba mu ggwanga Uganda era ekiwandiiko bakitulage nti waliwo bagoba okuggyako nga bo balina ekibagoba nga tebasobola kitugamba nga kibagoba kyambadde ne galubindi ate nga kirimu ovulu kifuuwa n'effirimbi kibalina otunnyonnyola ekitali ekyo ezo ensonga tuzibalekere gye bakoma okweyambula gye tutera okutegeera obwerere bwabwe n'ebigendera byabwe ke kabadde akanyumira akenjagala otandika nako bategeere bulungi nnyo tuvuddewo alright emisana ga leero ntaddeyo akatambi akafaananyi mulabye eyaliko mukyala wa Museveni Winnie Byanyima ng'agambye nti abantu bamusaba ajja bakulembera nti era alina obusobozi obwakulembera posti yeno wano kammalo ginoonya wano yeno wano posti yeyo ebadde ku NBS agambye bw'ati Engineer Winnie Byanyima
it's good to hear people say that I can lead them. It is a suggestion that they trust in me, and I thank them for that. I can also say that I'm capable. What haven't I've been through. Agambye nti kirungi nnyo okuwulira abantu nga bagamba nti asobola bakulembera. Era naye ekirowoozo ekyo akyulira nga akyeyinamu ekyokukulembera abantu okusinziira ku biki byayiseemu. Kati bannyabo ne bassebo abadde batugoberera kati emyaka 6 twajja tubasomesa ekigambo oba program ya Museveni ne Banyarwanda banne gye bayita the 50-year master plan to lead Uganda. 50-year master plan y'okufuga eggwanga si kulifuga bufuzi wabula mu myaka egi5 bagenda kubateekateeka buli kimu okuula emiranda gy'ebyobufuzi, emiranda gy'ebyenfuna, emiranda gy'obuwangwa n'ennono, emirandira gy'Abannayuganda babaggyeko obunnansi bwabwe baleeta abagwira batwale eggwanga eryo. Kati emyaka 5 gy'oginaawera bajja kuba bamaze okusigula buli kintu kyonna ekyali kiteereddwa bajjajjaffe mu Uganda ng'eggwanga lisigadde mu bbanga nga baseereza buseereza ligenda mugga ng'eggwanga balitwala. Kyekigendwa kya 50-year master plan. Kati 50-year master plan yalimu abantu abo. Besigye yalimu, Winnie Byanyima yalimu abatendinya meeting eyo. Wabula nga bwomanyi nti Katonda yasinga enkwe goyinza okukola programu yo nenga Katonda alina programu ye. Butyo tebategeera nti Katonda alireeta omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abatagala kumanya bali ku social media n'ensonga bazoogera nga bazirina okuba. Programu n'ebatabukako. Programu batabuseeko. Eyali chief plan was 50-year master plan Yoseriti Bahabulwa Lutabayisiro mutabani wa Kalekyezi. Yakolanga ebintu bino ngalowooza nti ayogera ne Katonda atya. Yalowooza nti emyaka giri ku sayidi ye kyekisooka. Yalowoozanga nti abantu baatula nabo tebatituusa kiseera nga nabo baagala okukwata mu ggwanga eryo. Teyalowoozaako n'olunaku n'olumu nti ejja kuvaayo abantu abagenda okujja okuwakanya ebikolobero byakola. Teyalowoozaako nti ajja tuuka ekiseera nga buli wamu waayita atyawo. Kati kyekiseera mwali. Wattu omwami ono yajja ne banne bayitirivu nnyo n'ajja ng'akongolawo omu ku omu buli yalina ekirowoozo n'essuubi ery'okufuga eggwanga Uganda n'abettira ye kennyini nga teryamukase ng'atya okumutwalako obuyinza. Tugenzo tuuka olwaleero nga Yoseri takyalabawo omuntu yenna asobola kumuddira mu bigere okwongera emyaka gina 50 okutwala eggwanga Uganda. Essaawa zino we twogerera agezesezza nnyo okuba nti aleeta abantu ab'ekika ekyenjawulo okubateeka mu kitangaala basobole okuba nti beefuutiga batalina kujja beefuule nti bankyukakyuka nga si bankyukakyuka ate bonna nga amanya mugenda okugasoma bonna nga basserwajja okoota nga baganda mannya basinga obungi. Mu bantu abasigaddewo waliwo omu bamuyita Grigore Mugisha muntu oyo akyaliwo alina waasirikidde. Winnie Byanyima waali awo. Kahindo Otafiire Mavia Koko waali awo. Sejjusa David Timyefunza waali awo. Salimu Sare akandanaho Kisawuvuga waali awo. Ne mukazi we waali ne mutabani wa Muhoozi waali. Kati baali bamanyi nti generation y'abaana ebazadde bajja kubeera politically mature era bajja kubanga baagala eggwanga. Wabula nga omanyi nti emmwanyi gye weesiga tebwamu mulamwa. Wattu Museveni agenza okuba buli sayidi ng'emmwanyi ze baasiga zigenza okutuuka okumulisa zitugenza okutuuka okutandika okussa nga birere temuli kintu kyonna waafunidde obuzibu bwe twogerera essaawa zino. Tebalina muntu gwe bagenda kutuuza mu buyinza taliiwo. Ate nga bo bagamba tebali willing kuwa buyinza muntu atali wa gurupu yaabwe kyekisinga obbatawaanya. Kati ono yenna Katemba Gomulaba simanyi DP Buloko, simanyi UID, simanyi FDC, simanyi Jema, simanyi ani oyo yenna Katemba wakiyita mu lujja naye ng'ekikulu bakimanyi nti essaawa eweddeko tebalinawo omuntu agenda kutwala buyinza bwabwe. Kati mu sisitimu yaabwe
mu system yaabwe baagizezzaako okuzuukusa retired Colonel Kizza Besigye ne musooka mu handling up ne musebbali kati mu information ginnafu imanyize mu information esooka n'engirekayo n'ensooka n'enkola research okumanya jo bwe nabadde njogera nayogeddeko ku mukyalo no Winnie Byanyima ne mukomya mu kkubo mujjukira buli yabadde ku program nayogedde ku Winnie Byanyima ne mukomya mu kkubo nga nkyayagala ye kennyini ng'omuntu aveeyo akyeyogerere lwaki akyeyogerera waliwo ka video kano ka mukama wa Museveni naye simanyi oba naakafuna mayo banakafuna nyamba kabere nga kalimu akayivuwa sakatadde wakumpi nnyonnyonnyo akakano kati obutajja kwogera nnyo briefly kulumba mu kyalo no mu kusooka nabadde nnindanga mukama we Museveni bwe yayogera bw'atyo. I am waiting for somebody to say so publicly and I feel deal with him. My hands are mpuro obusungu. Kati omukyalo mbadde nawe mulindira nga nange nninga mukama waabwe nga mpulira obusungu bwe nti nga mpulira obusungu naye nga saagala kusooka muyingira mu direct kakabaddiremu bulijjo omukyalo nomuweweeta nga ndawe mulindira nga njagala akyongere bwogezi bw'ati nga mukama we bwayogera bw'ati. I am waiting for somebody to say so publicly and I feel deal with him. My hands are mpuro obusungu. Kati keeko nga olira obusungu mpurra obusungu no problem olira obusungu mwenna abakajja ku internet n'ababadde tebali mu byabufuzi nina okubategeeza nti mukyala Winnie Byanyima sigenda muvumado mugamba nti muvumye no kuba sivuma amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Mukyala Winnie Byanyima yaliko mukyala wa Museveni si officially wabula yaliko girlfriend era gwe yali agenda okuwasa kubanga Museveni yabeerako ko ewa muzeyi Boniface Byanyima azaala Byanyima ono Museveni yabeerayo ko during his trying moment saawo n'akuliraawo kati mukuliraawo n'atandika emizannyo gye ekyava mu okuba nti mu lujja mwalimu omuwala Winnie Byanyima nga beebala mpiki ng'afuuka girlfriend. Olwava mwata Museveni n'akwatagana nani n'akwatagana ne Janet naye nga ye ono yali ayagala Byanyima era lwali lutalo lunene nnyo okwawula Museveni ne Byanyima lwatwala bajjeno ne lutalo bannaddiini ne kokasi y'Abanyarwanda 50 master plan okwawula Winnie Byanyima ne Museveni kyali kizibu nnyo era ono yalina okubeera first lady Winnie Byanyima so yali gye bayita intimacy oba love at first sight eggwanga weeri era bakyeraba kyenjalo bagamba kati ekigambo lujjo kyembagamba nti banoonya batuuza obuyinza nga bakyali mu full control ey'obubbi bwabwe n'obunyazi bakyanoonya programu ekyababuze essaawa zino omukyalo ono yavuddeyo n'agamba nti eriyo abantu abamusabye ajje nti naye alina obusobozi obufuga eggwanga. First and foremost saagala kubeera ng'omuntu agamba nti buli muntu abalina kyeyagaliza mu Mugaana no okusookera ddala omukyalo ono ali qualified bapulaza azirina ne politically ne ku nsonga ezibazigenda mu ggwanga n'okusinziira ku 50 master plan she is not qualified to be there ate tajja kubeera kubanga public temumanyi. Mukyala Winnie Byanyima yarakutegeeza history gwe tukuyinako mweno 50 master plan n'ebikolobero by'omukoze toteekeddwa dda okuyimira ku kifo kyonna ekifuga eggwanga eryo kubanga muli mu nteekateeka efuga eggwanga emyaka 50 okulitwala gwe baakuteekangawo nga dayisi okuzanyisibwa mu ludo okubuzaabuza bannayuganda era ndi wano bategeeza nti omukyalo ono yakoma okubeera byobufuzi b'e Uganda ng'akyali MP Wambala municipality boyfriend we Museveni n'amufunira omulimu bitongole by'amaanyi gy'abadde akola nakati olwaleero ng'ebitongole bino ng'omusaala ono afuna emisala gya mirundi egi afuna omusala mu office Museveni ze yamufuna ku international level n'afuna omusala okuva mu budget ya Museveni ey'eggwanga
omukyalo ono abaddenga ku international level akolanga lobbyist. Kyebayita lobbyist mukimanyi, tukibasomeseza ebbanga ddene. Lobbyist ye muntu omukuusi wa kadingidi oba omwoki w'obunyama ng'abookera oyo omuntu gw'atayagala abeera exposed. Omukyalo ono akimanyi bulungi okuva mu 1966 okutuuka ole Museveni asse abantu abasukka mu miliyoni 0.7 ez'abantu mu East ne Central Africa. Bwe nkugamba East ne Central Africa mba ntegeeza Uganda, Rwanda, Congo, Central African Republic, ne kutegeeza ne Sudan ne Somalia. Bw'ogatta mutoto ayinza okuba yakagala ne miliyoni 7 ez'abantu. Toto. Records ne files eziri. Wabula omukyalo nabadde awujjanga obunyama bwa Museveni ku international level. Nga ne bwewandiika file oba case file ogitwala mu Hague, omukyalo n'abeerayo ne ba agent awo n'abablockinga. Ne bw'ogitwala mu UN abeerayo n'ablockinga. Ne bw'otwala mu international human rights abeerayo n'ablockinga. Buli kimu gy'emirimu gy'abadde akola. Kati olw'okuba nti baagala tuzannya ebyobufuzi eby'ekiye ebibalooza nti bye tukyalimu. Kati bwe yavudde eri nga banoonya bagenda kutuuza batya obuyinza. Nga bwe nabagamba nti baali bazannya Robert Kyagulanyi Ssentamu Akabaddi ye bamukwate baleetedde ejja substitute Kizza Besigye. Ono najja emmando bwanika n'emulinya n'agamba nti abantu nange bansebe nina obusobozi. Yes, olina obusobozi naye toyina support kubanga awo twavaawo dda twababuuka. Winnie Byanyima okimanyi bulungi nti genocide y'e Rwanda eya 1994, no, before I got 1994. Okimanyi bulungi nti since 1986 the Luwero War Triangle wali part of that gang. Mpaka lewagenda okukola mu international bodies. Ng'okimanyi bulungi ebikolo bya Museveni byakoze. Tewali wonna ku social media platform yo oba Lupapula Lwabukedde oba Real Vision oba Rashaliati oba Olwangabo mwali owandiseeko article yonna ng'ekondemminga ebikolwa bya Museveni ne gavumenti ye tokikolanga. N'olwaleero Museveni asiba opponent be ng'osirise. N'olwaliro awambi ng'osirise. Kiki ekyakutanudde oveeyo kubanga omuzannyo gwa mugwayise otandika okufuna airplay oyogere ensonga ezikwakana ku bbaawo strictly bbaawo. Does Kizza Besigye own Ugandans? Does Kizza Besigye own opposition? No. Kubanga tukimanyi nti gwe omuzannyo gwa mugomuzannya. Naye sigenda kukumalirako budde njala kugamba na Uganda. Mubeere very assertive. Museveni anoonye batuuza buyinza. Naye nga tebaagala buyinza buno bukwatibwe ku indigenous Uganda ni yenna. Baagala busigale mu bo. Naye nga bagenda bazanyira emizannyo we bali ngera emizannyo egyo official gitandika nkyanga 6. Awo tuvuddewo. So mukyala Winnie Byanyima tolooza tetukumanyi history tumuyina buli kimu kyonna tukimanyi kitujja mu archive one. Saagadde kuvuma oba kuba susuvuma wabula jala kuga tuzaako wansi engalabi yo gwe gyoyita omutwe. Tuzaako obuyaaye bwo kubanga ffe tetujja kusobola bantu mmwe mutufugidde emyaka 40 nga mubuzaabuza bannayuganda nga ne public figures okuli bannaddiini bannabyabufuzi bannabyabusuubuzi n'abantu ba bulijjo abattiddwa tokolangayo post neegi kubuuza nti twagala lipooti z'abantu abafudde nga tezifulumanga. Gobadde obeeranga loddawa kubanga obadde oli mulimu gwa Museveni ogw'okulobinga ng'obikkirya ebikolwa bye. So tuzaako wansi gwe kyoyita omutwe tuzaako engalabi yo. Nkumaze sikuddamu. Eno security alert. Muna Uganda yenna ali mu diaspora. Oli mu America, oli Canada, oli mu UK, oli mu Europe. Gana amawulire gago. Embuli etefa yonna. Ate baabulira omwana aboobwe nga owomunaku amatu okonkomula. Ngenda kusaba gwe muna Uganda yenna akyagala okulaba ku Uganda ng'ekyuka n'okulaba abazzukulu bo. Ekintu kyonna ekiyitibwa conversion currently nga bakiyita conversion. Ekintu kyonna ekiyitibwa conversion kyewale.
ekintu kyonna ekiyitibwa conversion kyewale oba yona conversion oba nopu conversion oba kikyewale eri obulamu bwo n'ekintu kyonna ekitegekebwa omuntu yenna yeeyita musajja wa kabaka ng'ali mu America ali Canada oba ali Bungereza oba ali Europe kyewale kubanga Museveni alina ba agent baakozesa okujjawo targeti ze nga bw'abazaagadde. Essaawa zino mu America waliwo omukolo gwe bangambye guli Boston nga Mayiga yagutegese nga bwe nabagamba nti ayagala kujja mu November ng'ayita musajja gwe bayita Wycliffe Lule Musoke. Ono aliko oluganda ku jjajjaffe omutaka Ndugwa omwami ono. Mumulaba yategese kye bayita simanyi Buganda bumu oba bakiyita simanyi Buganda bumu. Kanki balage wano bakiyita Buganda bumu North America Convention. Ngenda basaba mwenna bannayuganda n'Abaganda ng'okyagala okula ku Uganda empya n'okula ku mukulembeze n'okula ku mwezi n'enjuba nga bishingana weewale ekintu kyonna ekitegeerekeka kuba mu crucial moment eno nga tugenda kukyusa obukulembeze. Mayiga Salonga Mulengejja alina ba agenti be mwategekera emikono gino. So mbategeeza gwe wenna ng'oli mu America togeza ne weetaba ekintu kyonna kye bayita simanyi Buganda bumu North American Convention simanyi gwanga mujje Boston chapter oye nakasasiro. Omuntu yenna ategeka ekintu ekiri mu Buganda nga tewamulabako nga yeekalakaasa nga abanja Ssaabasajja Kabaka waji yali ebamututta okumuttira totegana kwambala mutega nswera oba boarding yo busuuti yo ng'ogenda ku mukolo gwonna. Tukizudde nti bannayuganda bangalo bunani nga bakozesa obunafu bannayuganda abaagala okubeera obumu ne bategeka emikolo nga baagala gifunamu ssente nga bokkola kye kizibu kyabwe. Bategeka zi conversion, bategeka zi pate, bategeka ebintu ebyenjawulo nga bo buzibu bwagala kufuna ssente. Ne the end of the day bw'obuuza nti Uganda ekyukira luddawo oba Uganda efuna ddi emirembe nga muli ebintu tebajja kubulya kubanga 1 bafunyemu ssente, 2 bafunamu targets zaabwe, 3 ebeera business opportunity n'okutegeera baani. Ekyo nkibalabulidde ebbanga ddene muganyo kitegeera mbagambye mutegeere bulungi nnyo. Bwenzanya ka video kano mbanga abakubidde akalango ne mwakale bulungi nnyo nga kuliko omukyala asmailinze zino zonna project za Museveni na project za Mayiga. Mulekerawo genda mbi convention tuli mu budde bubi nnyo obudde obw'ennaku ezisembayo mu ggwanga okukyuka. Gwe wenna n'abawulidde ebigambo bino bw'ono batuwulidde byange ebinakutuka ku gwono biraba awo tovuddewo. Abadde bagobera programu zange ez'ombulange Mmengo myaka kati ndowooza gigenda 4.5. Nzize mbagamba ebigambo ng'abantu balowooza si bituufu ne mbaleka. Njagala abantu 10 bokka abadde ku programu zonna nga mbagamba nti embuga ya Nakayima tekyakola yasenguka. Nakayima yasenguka. Abadde ku programu zange muteekawo awo ki comment mbawa information. Abadde bazibangu ndabaga nti embuga ya Nakayima tekyakola. Nakayima yasenguka yavaawo. Abadde wano ebbanga lyonna nga mbaga ebigambo bino mujje wano muwandike comment nti mwaliko mbawa information. Oyo omu bano 2 3 4 5. Alright, yeyo bimbala ne mutayongerako. Ekizibu ky'Abannayuganda kye mmaze okuzuula emputtu baluganda omukato omuwaswa ne bagamba ekintu bagatekatu mugende tumale okulabako. Nabagamba dda omusambwa Nakayima gwasenguka dda olw'endagaano ze gwakola ne Museveni nga zimuwa obuyinza n'azimenya.
olw'ebikolobera Abanyarwanda bagenzi ne bakolera mu mbuga ye omusambwa gwasalawo ne gusenguka gw'Omuganda ng'omanyi bulungi obulombolombo n'ennono bwe tuyita obw'embuga eza Buganda ng'embuga za Buganda ezimu omukyala wabanga yakyadde mu nsonga ze tateekeddwa kusemberera mbuga ezo. Omukyala bw'aba yakyadde mu nsonga ze tateekeddwa kusemberera mbuga eyo. Ekyo kimu. Nzija abamanyi ennono n'obuwangwa eza Buganda nti omukyala aba akyadde mu nsonga ze tateekeddwa kusemberera mbuga eyo wadde ogiyisaamu ekigere si bwe kiri nti ye. Embuga za Buganda ezisinga obungi eza ddala tezikolagana na kuyiwa musaayi gwa muntu. Zikoma ku nkoko, ku mbuzi oba ente. Tukkiriziganya bulungi nnyo. Tezikkiriza kukolera mu kikolwa kyonna kya kuyiwa musaayi. Ompulira bulungi nnyo. Wabula kankujjukize embuga ya jjajjaffe Nakayima omusambwa Nakayima Abanyarwanda okulima amafiina Silivia Mukandoni Kabona Jumba Kulannama n'abalala Kossa Museveni ng'asindisa abasawo abayikinnansi abafere baakola ebikolobero ebitakolebwangako ne bakyamya embuga ya Nakayima. Nakayima n'asenguka n'anyiiga era abadde taliiwo. Buli abadde agenda baga nti Nakayima waali obadde omala biseera babadde bakufera. Nakayima yasenguka dda taliiwo. Entebe za Nakayima zennyini entuufu zikugamba taliiwo. Kati kandi kuvire ku ntono. Ekikulaga nti embuga yafuluka ogwo omuti si gwa myaka 10 wa myaka 2 myaka 3 guli myaka ejuwere 10 plus. Tuifenda yes. Teri mbuga esobola kukkiriza kusaddaakirwamu musaayi gwa muntu ne guyiika mu mbuga eyo. Tekisoboka. Ku ntebe yayo tekisoboka. Kitegeeza emissa musambwa gwanyiiga embuga ne gugireekawo. Era ogwo omuti okutuuka okuwobokako ettabi okujja okuba abantu abo kabadde kabona akabalaga ekifo kikalu kababalaga etiko ekifo kikalu kubanga ogwo omuti gubadde emyaka 10 plus gwandibadde singa gubadde weeguli gwandibadde gwaloosa dda ezimu ku ntebe zaagwo nti gamba abantu bange nti omuti guno oba waliwo ekizibu ekiyinza otutwolekera ne guloosa abamu ku bo ne basobola okuwankulayo ettabi eryo ne balissa wansi ng'obudde bukyalyoka wala akatyabaga kandibadde kagwa okuyiwa omusaayi mu mbuga eyo. Sister Rose agambye gwa myaka 2 nze nkugambye 10. Nze nkugambye 10. Bwe biba bina Mukama yeebazibwe. Teri mbuga ya Buganda esobola kuyisibwa musaayi era teri mbuga ya Buganda esobola kwesalira muntu ng'emwesalidde n'ayiwa omusaayi mu mbuga eyo. Nga bwe kimanyi nti abakongozi tebalya magi ga mpogola, abakongozi tebalya byennyanja, abakongozi tebalya muzzukulu wa Dawudi, era ne mu mbuga temuyiika musaayi gwa muntu. Bibi no kambi bazanyira byobulire. Tubadde wano ewa mama mu bikujjuko ekifundikira omwaka zibadde ziwera ssaawa 11:30 nga zigenda mu 12. Abantu babadde bawumuddeko okusobola okweteekateekera ebiddako. Omuti ne guwogoka. Bwe guwogose kyetuzudde nti omuti gubadde gwakala. Bwe guwogose gukubye abantu babadde 8. Abantu 8 omu n'afiirawo ne tusitula abantu 7 ne tubatwala mu ddwaliro. Bwe tutuuse mu ddwaliro abantu 3 2 ne bafiirawo nga batuusa mu ddwaliro
naye omukyalo omu tanaba kutegekeko bantu be kuba tukyabanoonyerezaako then ate omwana afudde bamutadde oxygen naye nga embeera ya kiyongobero wanewa mama Nakayima tuzze tukulaba nga famu ku batuuze nze no nimirayo nakulirayo mutogo nzize ngulaba embeera yagwo yonna watandika okuvunda nga tugulaba era nga tugogeko nti kujja kukuba abantu olumu olw'ettabeera lyagoba lisayidi eri olenge tabiri evundu liri ekkadde liri awakadde wali lyagoba nti naye kolo teryakosanye bantu mutali bwakubako bebukubyeko yewe lyatuula tewaliwo baliwo ako kali kabonero. Alright, akugambye nti guzze guvunda nga bagulaba era wavaayo okukola ettamere ligwa bakulabidde ebbanga nga guvunda kitegeeza nti bw'oba nga asobola okufuna obudde nolaba omuti ogwo nga guvunda gwe ng'omuyise oba omutuuze olwo abakongoza batuula ku lwa jjajjaffe Nakayima bali tebasobola kufuna bubaka bwebalaga nti omuti ogwo gugenda fuuka gwa bulabe ettabi eryo ligibweyo. Bwe wali ekibuuzo ekiddibwamu kiriwo ekiti wiiki eno bwe mbaserabidde eno oba etandika okusinziira ku information yange neekusifu ku bantu bano babiri kubaddeko abadde alina bantu bali babiri abadde balina okubeera ewantu awo kubaddeko Yoseriti Bahabulwa ne Ssaalongo Gamulengejja kubaddeko Yoseriti Bahabulwa ne Ssaalongo Gamulengejja abadde balina okujja ku mbuga eyo buli mwanyisa okubadde n'olunaku olulwe naye nga kibadde most likely nga Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi abadde most likely okujja ku mbuga eyo ne Ssaalongo Gamulengejja bw'abanga kennyini yanyiize n'akola ekikolwa ekyo kibalaga takyalina gw'ayagala kutegeera wadde okubeera ewantu awo. Bw'obanga omanye obulombolombo n'ennono obw'embuga za Buganda embuga tessala muntu neyiwa musaayi mu kiggwa kyayo kizibu mu mbuga yayo kizibu yavaawo era okusinziira ku bikolobero Abanyarwanda bakoze mu mbuga eyo kyekyaviirako jjajjaffe Nakayima okusenguka. Bino byenjogera bajja kakusaliramu ojja kuwulira nga abali bakugamba nti lumbi yoyogedde bituufu byonna. Nakayima yakola ki? Yasenguka dda. Akakabadde akabonero kikulaga nti embuga gye mulimu nkyamu ye yagitadda taliiwo alidde oluvannyuma nga Museveni amaze okuvaako n'abasigadde. Kyembadde njagala obbagamba olwaleero gw'amanyi obulombolombo n'ennono bwa Buganda mu mbuga yonna ey'omusambwa oba ey'abasajja bakulu tewatonnyayo musaayi gwa mulya mmere tekisoboka. Kitegeeza lwali lwayabadda musambwa Nakayima gwavaawo dda abaliwo bonna bamala biseera. Ng'oyagala okutegeera kino genda ku lusozi Walusi naye obuuze bajja kukubuulira bwe wakyaliyo ky'osobola okulaba n'okuwulira teri ne ku bifo ebirala bonna gyasenguka gyavaawo gyagenda. Kati bakulu nga nfundikira mu kanyomero kano ngenda kukusaba atamanyi gyava era tamanyi kyalaga bw'obanga oli Muganda oli Munyoro oli Mutooro buli muntu alina ensibuko buli famire erimu omukongozi atulibwako empewoze wammwe togendanga n'okwata obuuma bwo n'ogenda nti ogenze kwenoonya kwezuula nga weezuulidde wa muganga olina okusooka kudda wammwe weenoonya okuggyako nga teriyo akwasaganya nsonga eyo osobola okugenda okwezuulirako ewala nera bajja kumala bakulifaali nga sooka oddeko ewammwe tokwatanga obuuma bwo b'ensimbi n'ogenda ku muganga tosose kudda wammwe. Teri famire etalina mukongozi oba muntu amanyi ensonga zammwe ate ensonga bwe zitandikidde wammwe wennyini mu lujoba mu famire ziba zaalayisi nnyo okusinga bw'onoogenda omukongozi. Ewamu wandibadde okwata amatu g'emmwanyi abiri n'ekita ky'omwenge bw'onoogenda omukongozi bajja kusaba nte bw'onova ku byange genda kuwanga tosigenda kuluwisa kugamba bigambo bino nkiddamu. Atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga togezanga n'okwata ensimbi n'ogenda ew'omuganga nga tosose kwebuuzaamu mu famire okujja nga tekiriyo. Emikisa ensibuko n'ebisiba byonna biva wammwe mu nju mwenna biva wammwe mu nju
togezanga n'okwata ensimbi n'ogenda ew'omuganga ogenda okwezuula. Olina kwezuulira wammwe. Ate wammwe kyalayisi nnyo okusinga okugenda ku muganga. Wantadde amatu g'emmwanyaga n'ekita ky'omwenge eki. Ojja kugenda ew'omuganga ajja kukutuma ente, akutuma ennabbubi, ali olubuto ate nga lwabalongo. Kyotajja kusobola. So nga ate ne wammwe kijja kuba kyangu nnyo. Atamanyi gy'ava, tamanyi gy'alaga. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Awo nawo nvuddewo buli muntu yenna gw'omanya ekisigadde. Ebyange mbyogera nga bibiri bimala okutuukawo nga mubuzaabuza. Ekyo nkikugambye. East or west, home is best. Otandikiranga wammwe mu nju. Bisigadde awo tuvuddewo. Alright. Tugenze ku Ssaalongo Gamulengejja. Ssaalongo Gamulengejja gyebaleko ssebo kansula oli bulungi. Obaka twabufunye ng'otugamba ekirungi ndi musanyufu nnyo bya nsusso nti bwe nasitula eddoboozi lyankujja okuzuukusa bannayuganda nazuukusizamu ne bacomrade abasobola okwogera ensonga zino. Njala tutola mukisa guno okubaza mwenna abakola video ku lw'enkyukakyuka n'okuzuukusa bannayuganda ku nsonga ez'enjawulo muba nnyo mubalidde ddala. Nange kikyanteeka ku pressure kujja kwogera nsonga zino bw'omu eri abasobola ozzunnyonnyola obulungi muba nnyo mubalidde ddala. Ssaalongo Gamulengejja nga mmaze otegeeza abantu nti oli musajja Munyarwanda atonye mooli ate oyongedde okweraga oba ndowooza emmando baanika naawe yakulinnye. Bwe tuba twogera gwe bayita omuganda bamwogerako nti omuganda ttaka. Omuganda ayimiriddewo ku ttaka era mu bulombolombo n'ennono kamu ke bayita ettaka. Era Ssaabasajja Kabaka atukubiriza nnyo obutatunda ttaka. Wattu kankujjukize Ssaalongo Gamulengejja. Nazzikono mu Buganda nga bannannyini mataka n'abo bannannyini bibanja bw'abanga ayagadde okutunda ekitundu ku ttaka lye, buli muntu yajjanga okwagala okugula ku kitundu kye yamubuuzanga owaaye eradde ssebo oba eradde nnyabo nyooge mirembe. N'akubuuza owaaye gwani n'omuddamu amannya go. N'akubuuza oli Muganda n'agamba ndi Muganda. N'akuga oli Muganda n'agamba nti tambula ng'Omuganda. Kati nno okuga ebintu byonna aba ayagala kukebera nti oli muki? Oli Muganda alyoka akuguza ettaka. Era bwe wabeeranga Omuganda ebyaddala bwe yandibadde aguza miliyoni emu mu biseera biri ebyedda si kati yakusalirako n'akuguza ku mitwalo 80. Mu Buganda dde okugula ettaka n'okutunda ettaka baamalanga kumanya ani gwe baliguza. Vva ku biri bya Museveni byazze n'akyusa obulombolombo n'ennono. Nkiddamu. Vva ku biri bya Museveni byazze n'akyusa obulombolombo n'ennono. Edda Omuganda okuguza ettaka yamalanga kubuuza ova gugwani okuguza ettaka. Eradde nyooge mirembe nti osvaawa ali mutabani waani n'alyoka ategeera. Naye ensi bwegenda ekyuka nga bwetugaa nti ensoba ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa munnange tetugaana nkyukakyuka yansi. Naye Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza obutatunda ttaka kubanga amanyi eky'obugagga ky'Abaganda n'ensibuko ya Buganda baliyita ttaka. Gwe neeva n'otugamba nti mutunde ettaka mulye ku ssente zammwe. Akaba kabonero akalaga nti bwe wajja mu Buganda ng'amaze okukusigayo abaakusigayo n'ekigendererwa, wajja mu Buganda nga tolinamu wadde ekijiiko ky'ettaka. Nyongera okubajjukiza mwenna bannayuganda omusajja ono okujja n'amaka gagamba ageerweza, amaka si gage, amaka ga mwannyina eyafa gonna bannyonnyolako, ono yayongerako bwongezi watandikidde. Naye yasanga ettaka lya Buganda lingi nnyo era alitonze lyonna alimazeewo ssente n'azirya. Mwana mugimu ava ku ngozi kamwaka bikasasiro ganga ebigabo byonna abyogedde nga byatudde. Yasanga ettaka lya Buganda nga lingi nnyo ne bakyaliibe ne balitunda ne balimalawo. Naye nnyongera okukujjukiza yenna aguze ettaka ng'oliguze ku Mayigane ku Buganda Land Board. Wattu amazzi gakulukutira gigaali gakulukutidde. Buli muntu alina endagaano ye oba alina ekyapa kye ng'okirina nga bajja ne bakufuutika ne bajja bakufutyanka ne batwala ettaka lyo. Oba Museveni alitutte oba Sodo oba Natasha oba ani. Munnange njagala ogende weegulire Sseggwanga ennene. Oba ogule gye bayita ogule Sseggwanga ennene. Oba ogule ekibaata kyo. Oba ogende
ewantu wonna ofuna ekintu ekyokulya bulungi nnyo okigula olye olanname n'okulannama lwaki ekikutta obudde kigenda buta ku ttaka lyo ng'osangako kalina endagaano enkadde nga mu kkooti bagamba nti omusango omukadde gwe guwa omupya empoza ekyapa ekikadde tekirwanagana na kyapa kizze wa Museveni myaka gye endagaano enkadde terwanagana na ndagaano y'abantu mwompulya bulungi nnyo kwata bukwasi ndagaano yo giteeke wano era nnyongera okukujjukiza togezanga mu nsonga zonna ez'ettaka nga bakututteko ettaka n'owaayo endagaano yo bagikolemu fotokopi oba mu kkooti oba ludda kakibe kyapa tokikolanga omubbi kwagenda osinzira okukolamu fotokopi ya kiri kyayagala okukola ompulidde bulungi nnyo togezanga n'owaayo endagaano yo oba ekyapa kyo kisigaze wano kubanga omubbi w'ettaka esaazi alina emmundu waddemba okukola kyayagala sigaze byogera ku ttaka lyo bulungi nnyo muleka ajja asende azimbeko petrol station azimbeko kalira ekikutta obudde bwe kigenda obbuta petrol station munnange bayiyo bw'aba ayagala agijjeko oba fulaati agijjeko ettaka terina mpira terisenguka wabula nkimanyi mulina obulumi mugamba obusajja butujoze yes bulina okujoga kubanga essaawa zino bwe bulina emmundu nejjukira nabwo bwaliko ko nga bugamba nti obuta abujoze amini abujoze nabwo era abantu abaasuzanga embuzi mu fulaati z'ebuguloobi abantu abaali baatwala ebitundu bye wano ngodde Luweero ebbombo nga buli muntu yenna ali awaggwanga eri baalaga ludda waki ekyatuukawo buli kimu baakireka kati njala kugamba gwe wenna nga Mayiga yatwala ettaka lyo Museveni atutte ettaka lyo Natasha atutte ettaka lyo kuuma endagaano yo bw'oba onootofa gisikiza omwana wo omwana omugambe nti akafecce bwe mba nga nvuddewo otandikira ku eno endagaano tevunda ekyapa tekivunda mubaleke bakole buli kimu kye baagala bazimbe wattu nnyini ettaka oba nnyini kibanja asigala nannyini kyo endagaano enkadde tewoza na ndagaano mpya ekyapa ekikadde tekiwoza na kyapa kikadde ekyapa ekipya tekiwoza na kyapa kikadde totawaana sigaza kimu kuba ebipapula byo awo tuvuddewo njogera nnyo ebigambo bino ka video mwakalabe sigenda kaddamu lwaki njogera ebigambo bino mwenna omukyalo no mumanyi ye mukyalo omukugu baasenda mu Lubigi wetwogerera abadde mu kkooti abadde mu kkomera ebbanga lyonna nendowooza jjo baamutadde bino biwandiiko bye endagaano ze yagulirako njagala kukulaga kyenkugamba okibeere ng'okimanyi omukyalo oyo omulaba bamukozemu ebintu bingi nnyo nga mu bulamu yali asigazizaawo nkoko ye ng'ennyumba ye bagisenda ng'asigazizza nkoko mu bulamu ng'asigazizza nkoko mu bulamu ng'asigazizza ki ng'asigazizza nkoko n'enkoko simanyi oba yagirya oba agimutwalako bino byemu ku biwandiiko ebiraga nti abadde asasula obusuulu emmengo ndowooza mulaba ebiwandiiko bino abadde asasula obusuulu eno y'engabo ya Buganda mugira bulungi nnyo engabo ya Buganda era ekulaga obwakabaka bwa Buganda Buganda Land Board buno bwonna bubadde busuulu mbulaba buna bwadde busuulu badde abusasula bulungi nnyo era nga yeeno emu ku bagiyita obwakabaka bwa Buganda Land Board Tenancy Registration Card ekiraga nti abadde muntu muwandiise ontosobola kuwoza naye neba muli mu gavumenti essaawa zino musobola okukozesa abalamuzi okukola kye mwagala
naye ono kuzina empapula z'alina ne by'alina tosobola kuwoza naye mu gavumenti ng'ekyuse wabula buli kimu ky'oba okoze oba okikoledde bwereere. Referensi y'ekyo eri ludda wa? Nina ka video ke ntaddeyo akawungeeza awo nga nzija ka video ako era kankabazanyire wano mutegerere bujjo bagamba nti Museveni yasindika abasajja b'okubba ettaka lya Buganda mu Luweero Triangle mu Buganda Street omulimu bagukoze bulungi nnyo. Naye bulijjo ba MP bagine babagamba nga muloza tusaaga. Naye omu ku babbi b'ettaka yeeyogeredde bulungi ka video ka dakiika 5 njagala kwa obudde okawulirize. Video ya dakiika 5 njagala ojuwa obudde ojiwulirize. Olyoka otegere nti bye tubagamba abantu bali tuzize kusiika binyomo. Ku bubbi bw'ettaka Abanyarwanda balina wulira bulungi nnyo. Ali kumpanya ne mwami Francis Byabagamba. Era kinkoze bubi okubanga taliwo. Kubanga ebintu byenakola ne Byabagamba. Bintu bingi. Kubanga mbikoze naye nga tuli babiri. Kyenjagala osooka owulire. Kiyayogera. Yayogera nga atandika video. Ettaka nali kumpanya. Saali gwaba nali kumpanya. Nabba twabba libbi. Ketandike. Ali kumpanya ne mwami Francis Byabagamba. Era kinkoze bubi okubanga taliwo. Kubanga ebintu byenakola ne Byabagamba. Bintu bingi. Kubanga mbikoze naye nga tuli babiri. Abantu abatudde wano bonna tewali amanyi byange na Byabagamba. Oyo chairman Goraba mukoddomi wange yebbawo omukyalo oli. Naye nga atunda ttaka eryo nga ngamba ndiguza Byabagamba. Oyo tabimanyi. Ndoza munfuna bulungi. Oli ye chairman kati aliwo ebiseera bye tali chairman naye yali mukoddomi wange nga yebbawo oli omukyalo. Naye bye nakolanga byonna oli talina kyamanyi. Saamugambangako nti ntunze ettaka. Era Byabagamba engeri gyajja ku ttaka kuno tewali akimanyi. Oba yapangisa, oba yagula, oba namwazika, tewali akimanyi. Abataka abatudde wano. Oyo omwami ayambadde enkofiira enzirugavu. Oyo twabeeranga naye ku kyalo amanyi. Be bantu abakulu abali wano abamanyi. Naye nze ddiru yange ne Byabagamba. Abatudde wano tolayinza na kuyimuka n'akugamba nti nze nkimanyi. Bw'oba akagimanyi waliko omukono. Ekintu mbadde nkizanya ne Byabagamba abantu aba. Ddiru yakunyaga ttaka ly'abantu. Nze lyange natuusa ekiseera ne mugamba nga mmaze okulokoka. Watandika mutya mulinyage. Byabagamba yatuuka watya ku ttaka lyaso mutandika okukola ddiru. Ono namulimba omukadde nti nze ngenda kupangisa ettaka ndipangise Byabagamba kubanga tugenze Kigali. Ne mulimba nti kupangisa ate nga nze ntunze. Nga ntunze lyonna. Tegeza bakuwa ssente. Bampa ssente nzi. Naye yazimpa entonotono ezisoboka yazimpa. Kati oli okubeera eri amanyi nti nze mpangisa. Era nga nyina n'obusente bwe muwa ne mulimba nti ali mu ttaka yabumpadde. Waliwo ekiri mu kwemulugunya kw'omukadde ono. Weba petition engambo waguza sheera yo ng'oyisa Byabagamba. Kozi ku ttaka ly'omukadde ndowooza wali oyinako sheera bakikuusa sekituufu. Kati waguza sheera ate ne musala w'ettaka lyo n'alitwala. Tulyeddize. Naye nga nze sheera yange yaliko era ku eri kati. Era ne mu kooti nze namugamba nti sheera yange giggyeko. Yiika 187 aziggyeko. Ettaka lyonna teryali lyange. Ku kyapa kuliko abantu 5. Eryange yiika zange aziggyeko ezitali zange aziwe bananyinizo. Eryo lye namuguza. Ne tukumpanya ettaka lyonna. Eyo firimu tubadde tugizanya nze ne Byabagamba abantu abo. Ono omwana abimanyi tubadde tufiira wano mu ttaka nga nze ne Byabagamba waali. Ate olagawa. Nyina okukwata essimu kubanga bwe mba nga nyina ekyetaago simanyi kye mu kkooti nyina okukoma nze sobola kudduka mwe kye mulowooza nze sikiyumba nze siyumba saagala nsobola kutaata genda mu maaso obudde butukudde ebintu ebibaddewo byonna ku ttaka kuno mbadde dirungizanya ne Byabagamba nono omwami ebisinga abimanyi kubanga bwe tubadde nze mbadde nsiba mu ttaka awo ne Byabagamba noono omwami abimanyi ng'ayagadde okwogera amazima byogere mbadde nsiba nabaawo mu ttaka tudiiringa wano tuyitawo oba tetuyitawo looya mudi obuli y'omwe tuyambye mu bubbi bwe tubadde nabwo Wali? simumanyi linnya lye laba amannyo tubadde tuwandiika empapula nga 10 naye wano tuyitawo oba tetuyitawo ng'olwo tuluyuza tumaze okumanya nti awo tetuyitawo
ngoro tuluyuza tuwandiika olulala twale tuwandiika empapula nga 10 bwe namala okumanya nti yesu yasobola okulokola abantu ekintu n'ekita neŋŋamba mukadde nampa ne mugamba muganda wange byenabba oba bimaze oba tebimala naye tusiza ekiseera nze ndokose neŋŋamba Francis nze obubbi bwe mbadde nkozesa naawe mbuvuddemu nfunye royo wange oba gwe twale tukozesa mudi obuli nze mukooye nenfuna royo wange netuwere nemba tetugenda mu kooti nze kyensimbyeko kiri kintu kimu abalamuzi bano bantu balaba wala nnyo kubanga okumanya nti abantu babbi nga tosula nabo nga tosiiba nabo obukode bwe tukozeseza badde bungi nga nze simanyi nti omulamuzi ayinza obuvumbula naye tukoze ebisoboka byonna tuyiiya tulabe nga tuyitawo taka tulifune tubeere nalyo nga nze tumanyi nomukadde agenda kufa naye nalemerako naye tafa nga mumusabira kufa nga tyesaala esigadde mukadde omuyita otya mukadde maama wange yakuzaalira ddala nzaala abo babimanyi bano bonna abali wano babimanyi eyo diiru twale tugisamba bwe tutyo okutuusa lwenatuusa ekiseera neŋŋamba nti mukama nsaasire bye mbadde nkola tebigwana kukolebwa muntu azaalibwa mukadde ono ne mugamba mukadde ndokose ate ngenda kwogera mazima neŋŋamba byabagambi nze ngenze mu kooti kanfunera oyo wange nve ku mudyoboli mudyoboli atuyambyeko nnyo bambi nga looya okulaba nga tubba obutaka bw'omukadde oyo atuyambye nnyo akoze ebisoboka byonna tuwandiise empapula misana na kiro naye tebituyambye omulamuzi omusango n'agusala nti gutusinze tweyanziza nnyo manyi lwaki nsiriikiridde bwe baamala okutonda ettaka yaddayo ekigali ewaabwe Rwanda gwe munnayuganda bakugoba ku ttaka oddala oddawa ekyo ekibuzo kibuuza bannayuganda ku lunaku bane bajja okubba ettaka lya bannayuganda balitunda dda ne balisigaza ne badda ewaabwe ekigali neggwe oddala oddawa wawe oyita ewammwe tolina yenjawulo gye tubagamba nti mugira mwebaka naye akadde kagenda tuuka nga buli omu alina okweyezula kikyali ebigambo byetwogera bamu bibawunyira ziizi naye mujja tutegeera ng'obudde butuuse n'olw'ensonga eyo njala bagamba onaakugambye batunda ettaka ne babba baddayo ewaabwe Rwanda Kigali gwe bakubbako ettaka oba bakutwalako ebyoddala oddawo olina ensi endala toyina ensi oyina emu Uganda oli munyolo osigala oli munyolo era togenda kufa togenda genda mu nsi endala ofuna obuddamu bano bakozesa akamanyiiro okuva ewaabwe okujja okukinya bannayuganda nga bakimanyi bulungi nnyo nti kimu bagenda kukikola nga balina okuyambibwako gavumenti yaani ya Yoseeri era be bano bennyini bowulira era temutunda ttaka lyammwe. A few moments later. tunda ku ttaka olye ku sente agambye ki tunda ku ttaka olye ku sente naye mayiga omukatuliki yabonaabona nnyo mayiga mubbi mayiga mufere era afudde n'obufere allahu subhanahu wa taala yakola obudde wali yeebase dead okiwulidde ekintu ekyo okubazzayoko katono mu byafaayo abasajja bennyini bowulira abo ng'oli bwe yatugambye bonnaabe nti abaganda basibuka Cameroon mu biwandiiko mutuufu ne nange ejjo namusomesezaamu kye tuyita Migration of Africa ne Partition of Africa bo nabo basibuka waggulu mu Ethiopia ne mu Eritrea gye baava wabula era ekyabalemesa n'okutuuka okuba nga basengukasenguka bwali bwakubba ttaka na kwefuna kye batali n'okubulwako obutuuliro balina ebizibu byabwe bino wansi 1 balina akamanyiiro kyekisooka babbi batemu bakyokoza okuva eri mu Eritrea mu Ethiopia bajjangira bagala okwefuula kye batali nga bawamba amataka bamaliriza babakubye nga babasengudde empaka gye bagenze babuna olwaleero
okutuuka e Rwanda babo Kongo baze mu Uganda bagala kuyingira Tanzania bagala kuyingira Kenya yembeera yabwe gye bali tebatulako wamu nga tebakoze fujjo na kubba na kumanyiira. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kye kiri kitya nti omuntu wabaliko ekikolimo nga kya myaka 7 emabega ekikolimo ekyo kimutambulirako bano abantu balina ebikolimo bibatambulirako okutta si buzibu bwabwe obubbi si buzibu bwabwe akamanyiro si kizibu kyabwe ate ye kyayagala tumubuulira oba akyagalidde asobola okifuna azilonga azo bakifunya atya yetafaayo era ke kamanyiro k'amayiga okuyimira mu public n'atandika okujeregerera Abaganda nga wabajeregerera weewaabwe awo tuvuddewo. Njagala gendako mu ggwanga lya Canada. Kansulenti bakomredi bona bali mu Canada mutuuse bulungi nnyo. Olunaku lwajjo nabazanyidde ka video ka mukyalo yo YouTube kati si munnamawulire yava ku Baba TV gwe bayita Namukasa. Ebiga bye nabogayo byamutuuseko simanyi. Wabula ngenze okuddayo kebabega okunoonyereza nga ebintu bino bya NRM yebirimu etya. Tunajjukira nti waliwo olulala amanya agalinkinga nga gonna g'abaana bankyukakyuka n'abo abagenda okunoonya obudda mu ggwanga lya Canada ne gafulumira mu mitimbagano egy'enjawulo okuli babloga ba NRM bifulumira mu mpapula z'amawulire ku TV ne ku radio ne bagezaako no bis teeka mu migration ya Canada ati bannayuganda amanya ge basomye bona bagenda ku reportingibwa kiki ekyaleeta embeera eyo kiri bwe kiti. Yoseri tibahabulwa nga bali bagambe nti alaba agenti b'okwetola ensi yonna amuzanyira emizannyo gye nga ne ba ambassador bagikola. Mujjukira bulungi nnyo nti omukyala Ruth Aceng abadde ambassador wa Uganda mu ggwanga lya Canada yakola effujjo lingi nnyo ku bannayuganda era ekyaviirako gavumenti ya Canada omutikka nga teyeesigidde wakadde akawande yoga ng'akomyewo Uganda Museveni amuwa emirimu emirala n'agenda eyo mu bizinga gyali essaawa zino. Olutalo terwakomaawo. Olutalo lwayingirwamu abantu bano wammanga. Mwayingirwamu omukulu eyalinkinga information eyo ye bamuyita Dennis Sebogwawo nga yeyambisa Ruth Aceng eyali ambassador. Ne luyingirwamu omukyala gwe bayita Eileen Wanyoto muganda wa Lydia Wanyoto bonna nga ba NRM. Essaawa zino bye mwawulidde byonna era bye bali emabega waabyo. Wabula ekikulu kya byonna balwana kulaba nga bassa ekibiina kya National Platform wansi n'obukulembeze obuliyo era nti eggwanga lya Canada likifulidde ekibiina ekyo kyabatujju tekiteekeddwa kubeera mu ggwanga lya Canada nga kirina abawagizi era kino kibawa n'enkizo okola nti buli muntu yenna eyassaayo asaayiramu claim ye nga eri related ku National Platform atikkibwa. Ndowooza mukitegeera bulungi nnyo kati. Mukitegedde bulungi nnyo njagala nga temukyatayipinga njagala muŋŋambe nti mutegedde kuba njagala ku lukemboozi eno buli omu agitegeere bulungi nnyo. Video bagikuttemu oba kuba ndamwe network yes network nkimanyi bantu bagala internet bagala information flowing bakwata mu network nendoza mukitegedde bulungi nnyo. Abantu bano wasatu be bali mabegawo ekintu kino abasatu. Ono ye Eileen Wanyoto. Oyo ye Eileen Wanyoto. Ono ye yaliko ambassador wa Uganda Canada Ruth Aceng. Kati ono ye Dennis Sebogwawo. Bebali babegawo ebivuye jonna. Wabula kyasinze okunsesaako omwana mulenzi ayina mugu. Mwana mulenzi ayina mugu babene bibaga ebigere byalagibwa simanyi. Jajjo ayina mugu. Kino kya strongest man ni Singapore naye ng'oli mu Uganda storage. Kino ekigere si kye kyali kya strongest man ni Singapore oba Badanga naye nga atuli muna Uganda olwanga kino ekigere kya Badanga abamanyi Badanga mujjukira oba kino ekigere kya strongest man ni Singapore oba Badanga mujjukira Badanga kireka kye kigere kino. Kati omwami ono be bali mabega w'emivuyo gyonna egy'okulwanyisa ekibiina kya National Platform. Video bagikwata no problem
ngenda dubavira ku ntono. Manye tusomye obutabo bungi nnyo, The Strongest Man in Singapore, tusoma Badanga, tusoma ebintu bingi nnyo, tusoma Kisumuluzo, tusoma ebintu bingi nnyo. Ebyo bino byetwasoma ate si bye tukola weefunye. Omwana aliko mugu amulinga wa njovu. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiriwa. Kati amapesa gano asatu gegali mu kulwana ekibiina kya National Platform wadde Ruth Aceng bamutikka, gano go gasigadde gano amapesa abiri, Dennis Sebugwawo ne Irene Wanyoto be basigadde okukola emitawaana gino. Kati ekizibu kiva luddawa? Ekizibu kiva nti twafulumya ambassador nga Nabugisi Mufungize. NRM ne tugifuukira ekyambika mu ggwanga lya Canada. Barambaruga Harba yagendayo era abaana bamufuukira ekizibu. Kati baagala kuteekawo kye bayita resistance okulaba ng'ekibiina kya National Platform mu ggwanga lya Canada kisiimuulwa era kijjibwawo, n'abaasaba asayiramu nga bayita ku National Platform nabo bayimu asayiramu era batikkibwe baddizibwe e Uganda. Kyekinyusi ky'ekintu kino kyonna. Naye ng'abakiri emabega y'ono mukulu kambaddiza ebifaananyi bino. Oyo mukyala gwe bayita Irene Wanyoto, muganda wa Lydia Wanyoto wa NRM, ono Ruth Aceng yamaamulwa ku bwambasada, nono Dennis Sebugwawo, The Strongest Man in Singapore, nga representinga ebigere ebinene, kyekigere oba yiyambala nga to size 2 oba mmeko ba size 80. Oyo bebali babegawo ebintu bino byonna. Kati ekizibu ekiriwo ekiti, wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika wattu ng'ate oyambye muyambe ekkiriza. Jo bwe nabadde njogera ku mukyalo Namukasa biga bye yayogedde jjo, namulaze nti ebintu bimukola bya buzibu nnyo era temusobola kutegeera lwaki bya buzibu. 1. Bw'ogamba nti ogenda kulwanyisa ekibiina kya National Platform bakijje Canada n'abaasaba asayiramu babeesinza ku National Platform bajje e Canada baze Uganda, tusooka ne tubuuza gowa NRM ali e Canada nga Uganda nnungi okola kye Canada? Kyekibuuzo ekisooka. Naawe oli Canada wajja kulomba ng'abalala. Lwaki toleka abalina obulumi obadduse Uganda nga n'ebizibu bibayitiriddeko banoonya ne babeera mu mirembe? 1. Omukyalo Irene Wanyoto akola mu nnyumba ezimu ezituukirwamu abantu abazze okunoonya obudamu. N'omwami ono Dennis Sebugwawo naye akola mu nnyumba ezimu ezituukirwamu okunoonya obudamu. Abakozi abakola mu nnyumba zino zonna babeera bakozi ba gavumenti era nga balina ebiragiro ebisookerwako ebibalaga nti omuntu yenna azze okusaba obudamu abadduse ewaabwe ng'alina ebizibu ebimuleese, so abeera protected. So bw'otandika omukolako profile n'okutandika okulinga information emukwatako, kitegeeza obeera wa bulabe eri omuntu oyo abazze okusaba asayiramu ali mu seeta. 1. Muli bakozi ba gavumenti ya Museveni. Ekyo njagala Canada government ekitegeere. Which means nti muli more dangerous ku bantu bamugamba nti mubalwanyisa n'okulwanyisa ekibiina kya National Platform. Wekugambire nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe buyambe ekkiriza. Ngenda kusaba bakomredi mwenna aba chapter zonna eziri e Canada uniformly nga temwesazeemu. It's high time to profile these people. Muwandikire government ya Canada, muwandikire migration mugitegeezi who are those people. Bakola ku behalf yani ya Museveni. Abantu abazze Canada okufuna asayiramu baddukani Museveni. Babakiza batya okubeera mu shelters ezikuma bannayuganda aba buli kika badduse Uganda okubanga bamu kuba managers oba abalabirira abantu abazze mu shelter. Kiri more dangerous a state agent in those shelters which cares for asylum seekers or refugees okubanga bebamu ku bantu bakola mu shelters ezo. Mukulu Dennis Sebugwawo, Irene Wanyoto, mukimanyi nti musobola okufiira emirimu gyammwe nammwe kennyini empapula zammwe ne zisazibwamu ne mutikkibwa nga Ruth Aceng, ekyo mukimanyi. Ba chapter leaders mwena bali mu Canada
bakomredi mwenna abasobola okuwandika mukulu Remy Ntambi manyo mpulira Chuma cha Yesu manyo mpulira mukyala Doreen Kajumba manyo mpulira n'abalala ngenda basaba uniformly nga temweyawudde mufuna meeting with immediate effect muwandikire Canadian government ne migration department wa home office mugitegeeze ku bulabe bw'abantu bano bwe bagenda okutuusa ku asylum seekers abave Uganda. Ekintu kino kimanyiddwa mu nsi yonna nti Museveni afugidde Uganda emyaka 4 era mutemu, it's on record. Kati ate abantu abawagira gavumenti ye bwebamukuba shelter cares oba bakeyalinga abantu abazi ba refugee abavudde Uganda kyabulabe nnyo. Kati omukyalo ono gwe bayita Irene Wanyoto akola mu shelter gye bayita Seaton House for Homeless yeno mukyala gwe eno shelter gy'okolamu nga inteka owa refugees nga ne bannayuganda mwe bali eno shelter gy'okolamu ogira bulungi nnyo ye shelter gy'okolamu muli bannayuganda eyo gy'okolamu ogira bulungi nnyo ye shelter gy'okolamu okimanyi bulungi nnyo nti it's against the law to link any information concerned about the asylum seekers in that shelter. Kimenya mateeka oba compromising security yaabwe kitegeeza nti bano balina right egenda neteeka complaint ku shelter management and Canadian government osobola okuluzinga omulimu gwo n'empapulazo kubanga sister wo wa NRM era mmwe mwawandika information eyalinkinga information y'Abannayuganda bonna badduka Uganda nga Museveni abanoonya. Be very careful. Ngenda kusula nga ndikinze information yenu. Oyo mukyala yeyo shelter gy'akolako mugira bulungi nnyo yeyo shelter gy'akolako ne bannayuganda abasinga obungi batuukira n'ava mu nsi endala y'abantu basayira mu seekers oba ba refugee n'abantu ba homeless abatalina basula kati bannayuganda abamu basula awo abazze ne babeera awo kati bano aba NRM ba agent we babateeka batandika okuprofilinga kati akola mu eyo shelter yono mukyala manjira baba profilingira bulungi mbalabe yoyo Irene Wanyoto muganda wa Lydia Wanyoto bonna ba NRM yoyo. Kati omwami oyo the strongest man in Singapore go bayita Dennis Sebogwao naye akola mu shelter gye bayita Home First Wildoro Welcoming Center oba shelter gy'akolamu yeno wano Wammanga yeyo oba yeno wano ng'emugiraba era nayo ereceiving Abannayuganda ne ba refugee oba asylum seekers bonna okuva mu nsi yonna ne Bannayuganda bwe bali wano babeerawo. Kati omwami ono ne girlfriend we be bali mu profilinga n'okukola date yenna gwe bali mu kukola mbu balwanyisa Nuupu n'obukulembeze bwa Nuupu obuli mu ggwanga lya Canada. Kati mukulu Dennis Sebogwao ne group yo ndowooza nga nabo gisimufungize mwandibadde musooka ne muva mu kukolera Museveni ne mukolera ggwanga lya Canada ne Bannayuganda mbeesonyiwe. Otherwise bwe kinaasukka ogw'omulamuzi muyinza okwoka nga mwe muli ku nnyonyi. One, ku bintu ebinene bye mugezaako okwesimbako bye bino wano Wammanga. Bagamba nti abantu bonna abajja e Canada
abanoonya obuddamu bonna bawagizi ba National Unity Platform, a political party, an opposition group to the party currently in power in Uganda. Olya bulungi nnyo. Era ne bagamba nti abasinga obungi bakuumibwa ne bateekebwa amu ku bacoordinator ba NUP abali mu Canada aba chapters ezo. Kati bano kibaagala okujjawo nti balwane chapter ne NUP mu Canada mbukiviireko bonna basaalira seekers okudda ewaka nga basindika oli Ambassador Luther Acheng okuva e Canada bamuze Uganda. Mubagamba nti era bonna abaliyo mu NUP Canada chapter ye representing interest za abantu abo mu ggwanga lya Canada kibaagala okulwana okukijjawo. Era ba Lydia Wanyoto ye muganda wa Irene Wanyoto Mutende nga ne wa NRM bebali mu bintu bino byonna bibali mu kukola okulanga basula ekibiina kyani okuza bannayuganda abali mu ggwanga lya Canada. Naye kino ekintu kiyinza okumaliriza nga buyambi bantu bana bali e Canada ate okufuna empapula. Wabula buli munnayuganda yenna ali mu Canada ngenda kusaba nga temweyawuddemu wadde okwekutulamu. Guno omukisa gwammwe ogwafulumiza information era ebintu byasooka okulinkinga bikuwa opportunity ku bifaananyi by'abantu banneesule gommanyi n'amateeka ga Canada nga bwe gali okuwandiika ebalisa joint reference letter ng'eriko obujulizi. Abantu bana babiri okuli Dennis Sebugwawo ne Irene Wanyoto nga ne nabo gisimufungize first and foremost basobola okuluzinga emirimu gyabwe ne baluzinga ne citizenship yabwe y'eggwanga erya Canada kubanga babadde benyigira mu bikolwa ebyokulinkinga data w'abasayira musiika oba refugee abadduka e Uganda nga Museveni abanoonya. Mukulu Kyuma kya Yesu, Mukulu Remi Ntambi, Mukyala Dorothy Kajumba n'abalala ba coordinators aba chapter eza Canada ngenda basaba mutuule mukole ebbaluwa mugiwandikire gavumenti ya Canada n'ekitongole kikwasaganya ku kuyingiza n'okufulumya abantu mubategeeza abantu bano in particular biki bye bakolera ani ng'ate tebali menti wadde okweriranya okufulumya dde okwogera kigambo kyonna ekikwata ku barefugee abaava mu Uganda nga bali ggwanga lya Canada n'okwogera ku kibiina kye bayita National Unity Platform. Olw'ensonga ekibiina kino kiri ku record nti abantu bakyo bonna bavuganya n'abaali bakiwagira abamu battibwa abamu baasibwa abalala baakadda era n'embeera yaabwe si nnungi. Ogwo omupiira gujja kusigala nga guli 10 ku bwereere nga teguliko wadde aguwolereza era bwe mba mwagala okukikola mukikole nga nabo gisimufungize mutegedde bulungi abantu abali mabega w'ekintu ekyo. Olina Parapasego mwalabye ejjo gumulayo ku social media nga akakyala kokoogera byonna byadde bibesinga ku information eva mu bana abantu babiri. Kati mulina opportunity okukola ekintu ekyawamu ebbaluwa namugisindikira gavumenti ya Canada bana batajira genda sigaza mulimu. Shelters bakola tekikkirizibwa muntu yenna akola mu shelter okulinga information ya refugee oba yasayira musiika yenna ng'ava mu ggwanga gye batulugunya n'okutta abantu. Mwenamu ab'e Canada mbafundikiridde awo sigenda baddamu ebisigadde abantu bano ngenda bapostinga nenda bapostinga dda ebisigadde byammwe wabula mukyala Irene Wanyoto Dennis Sebugwawo mujja kwesimira akalimu obuwuka ekyo kibagambe muyinza okuluzinga emirimu gyammwe na buli kimu kubanga information tugirina ate singa abaana abo banaatula ne bakola ebbaluwa gwe omuntu omu individual tosobola kuwangula bantu basukka mu 300 nga balina same case balina same cause nga gye bavudde kiri visible. Museveni atta atulugunya awamba abantu kitegeeza nti oli agent atali registered nga gavumenti ya Canada tekumanyi nenga okola nde disguising obega gavumenti ya Canada n'abatuuze baayo ne basayira mu seekers mubeere beegendereza nnyo
ebintu byemukola. Eyo si Uganda. Eyo si Katanga amateeka gakola. Nga nfundikira mwaka Kanyombero. Gwe Munnayuganda yenna wooli nga wagenda okunoonya ekigula Magala Eddiba mu nsi mw'oli, wandibadde nnyo ofuba okulaba nga bw'obanga wagira gavumenti ya Museveni giwagirire mu mutima gwo era sirika kola ebikwatako. Bw'oba owuliddeyo omuntu nga wakanya gavumenti ya Museveni ng'ali mu diaspora alina ensonga lwaki agiwakanya. Mulekere eddembe lye akole by'alina okukola as long as nti naye takulumbye kutuusaako bulabe oba kutawaanya ky'okola. Muleke akole ky'alina okukola kubanga ensi ze mulimu zaakulaakulana zimanya amateeka. Wabula gwe ate ogamba nti owagira NRM naye nga n'emirimu gy'okola gifaanagana na bano basalamu seekers oba basalamu claimers, kitegeeza nti osaana kunoonyerezaako nnyo entegeera yo naani gw'okolera omutuufu n'ekituufu ekyakuleta mu ggwanga eyo. Nammwe mbafundikidde awo. Okubongera ekifaananyi kituufu ekiri kirya yeeyo kapu y'ono omwami n'oyo omukyala bewa trouble causer. Ekyokukola mbawadde eddagala era y'ono wano ng'alina ambasada Ruth Achenge kyesimanyi nti ambasada gwe bakkiriza okukwata mu kiwato bwoti ekintu kino simanyi nti kiri applicable n'okwata ambasada n'omuyisiwa emikono bwoti ne giyitamu bwoti. Strongest man in Singapore ngera katoli mwangu mukulu n'okwata ambasada ne bamutikka naye n'omukwata bo n'omuzinga emikono mu kiwato n'ambasada n'amegereranga akabaka kasibe ku ggaali. Kiki kino kituliko nedda sooka olabe nedda. Ambasada tebanga bakubala empapula za bukedde. Ambasada ono yalibanga alimu emize gyo bambala empapula yinza okuba bambala constitution nga tamanyi. Awo tuvuddewo nawo tugenze ku nsonga endala. Nga bulijjo njala tutwala omukisa guno okwebaza baganda baffe abawangalya mu ggwanga lya Switzerland mu bibuga ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu gwe mwakoze okuba nti omumpembe Norbert Mao omulanga posti ze nakuba z'abasiikula emmeeme ne mugenda munoonya era ne mutuusaako ebiwandiiko. Njala otegeeza bannayuganda mwenna ekituufu kiri nti Mao buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga akimanyi, naye atya akasajja omunyiga kale ebiseera ebisinga alina kukola kyekaagala. Bwe nabakola eposti ne baga nti omwami ono agenze Switzerland, ekituufu bannayuganda baakitinze mangu nnyo nga bakulemberwamu bonna babaddeyo era omukulu no bamukwanze akatabo n'amanya na buli kimu kyonna ebikola Museveni byakoze byamuweereddwa bwe bamulumbye ku embassy ya Uganda mu ggwanga eryo. I'm very pleased to receive this book. When any Uganda dies, it's a matter of concern. And as the Minister of Justice and Constitutional Affairs, we are engaging with the families and the political representatives of the people who are said to be missing or dead, because it is in their best interest that they know that the government cares. So let's not politicize tragedies. All right. Mwenna abalumbye Mao ku embassy ne mukwasa ebiwandiiko mubali ddala okukola buli mwogo temujjanga okwo kankabaddiremu. Nakola post ne baga nti omwami ali Switzerland agenzeeyo ng'agenze kukola kibuloka kya Museveni kusaba mujjeko sanctions. Bannayuganda baagenda bwangu era bamutwalidde ebiwandiiko ebiraga abantu abattiddwa n'abawambiddwa yabirisiivinze bulungi. First and foremost akola obulungi yeebazibwa.
ngojeko influence Museveni gyateka mbada Uganda basirwaza ngabo ndabagamba nti Museveni abavuddewo tulina bana abantu bonna basinga obungi mu Uganda bategeera bulungi nnyo balungi naye balina ekizibu kimu balina muka influence ka Museveni ke bayingizaamu n'abasirwaza bati bana Uganda bantu balungi nnyo just Museveni bayingiza muka influence baka virus akabasirwaza nobody mauyo mu kubasajja abali abagezi ranga bategeera ngira bwayimirira okwogera toyita muntu yina kwogera but influence yaleta obuzibu obwo politics aside yali musajja mugezi nnyo ng'ategeera naye bamuteeka muka influence ako kino kyokka kiyakoze bamulumba ku embassy ne bapresenting ensonga zaabwe ne bagenda. That is the democracy we are yearning for. Nze sirwanira nko kuba muntu mujja mu mannyo musokola mu njala mukuba mpi mukuba masasi bisibirimu nkiddamu politics gyonni gwe mmanyi gwenjagala saagala nko politics wa kuwamba kusiba kutugulunya kutta bantu simulimu osiye politics gwe mmanyi siba mukulembeze benwanirira kino ekikolwa ono kye yakoze minister constitution nobody mau kureceiving abantu bane bamuwe popular bamutegeeza ebera sigiro na message emulaga nti world wide Museveni bamanyi nti mutemu ayana yakimanyi okitegera bulungi nnyo kati feke tulwanirira kintu tulwanirira kuba sina kifo kyenjagala baganze sirwani kifo n'emikono gyange ebiri amagulu gange abiri n'engalabi yange ensi beeteredde nsobola okwekolera n'ebiro bye tulwanirira njora kubaza mu nabana Uganda babadde abasobola okugenda Switzerland abasobola okusanga omuntu ne muwa empapula zino mubali nyomo balire ddala temujjango kankabadde mulungi omulala. I'm very pleased to receive this book. When any Uganda dies, it's a matter of concern. And as the Minister of Justice and Constitutional Affairs, we are engaging with the families and the political representatives of the people who are said to be missing or dead, because it is in their best interest that they know that the government cares. So let's not politicize tragedies. Era njalo kobaza omukyalo ono webali nnyo omulimu gw'okola ne bakomredi banno. Bannayuganda mbalamusizza naye ndi wano ku Uganda Embassy. Uganda Embassy mwina kuwulira ekigenda mu maaso mu nsi yammwe. Mwina kuwulira ekigenda mu maaso mulekerawo okutta abantu. Stop killing people. Stop killing people. Uganda people, stop killing people. Uganda Embassy, I see you are looking at me in the window. Stop killing people. Stop killing people. Stop abducting people in Uganda. Stop prisoning innocent people. Stop. 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 Uganda Embassy, stop. Tell your boss to stop killing people. To stop abducting people. To stop sodomizing innocent people in the prison. Stop. Stop. Okay, now here, Museveni and Mau, you are planning presidential election bill in Uganda. This will not be accepted. You stop. Stop torturing Ugandans. Stop. Stop torturing Ugandans. Stop the corruption. You Amongo and Tamongo, stop. 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 Mawo wali mukizimba mwekwese vayo jayewa mamabo. Jayewa mamabo bamawu. Mawo wabawoli, this is your message. Evudamba na Uganda. Bemwagala okutyako eddembe lyabwe. Jiwulirize. Bino ntumiddwa ne bannayuganda abaganja okubatyako eddembe lyabwe. Number one, you, Mao, this is addressed to you. Having been a long-standing member of opposition and leader of, I cannot even say this. I'm so angry. I'm so angry.
Let me hope you can read them. This is message for Ojajira ba committee mbagano. Bajaje kuletea mu office yo. Lekana woboyivo. Stay up. We are not going to stop until we liberate our country. Njala twala mukisa guno okubaza omukyalo oyo single-handedly n'abantu byatambudde nabo okutuusa obubaka obwo. Omukyalo oyo yalese emirimu gye n'aleka famire ye n'ajja okutoosa obubaka bwe eri Mao n'abakungu ba embassy era obubaka bwe bwatuuse. Naye nga waliwo MP afuna miliyoni 4 tasobola kukola kikolo omukyalo oyo kye yakoze. Waliwo chairman C5 afuna miliyoni 2 oba miliyoni 15 tasobola kukola kikolo ekyo. Waliwo kansala afuna miliyoni 5 ku mukaaga tasobola kukola kikolo ekyo. Waliwo munnabyabufuzi ng'afuna ssente nga tasobola kukola kikolo ekyo. Waliwo ba comrade abalinze obulinzi gavumenti ekyuke nga n'okugulira omwana data tasobola kikola naye ng'ajja okusaba tenda mu katale. Yajja okujja asaba omulimu gavumenti nga tasobola kukola kikolo ekyo. Njala kujjukiza eggwanga eri Uganda liryo teryagenda ddirwanirira. Ffenna tugenda kukwata muntu wabula tusobola okukozesa ebigambo ne tubyogera. Bano abeera ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter aboogera ebigambo ebyokukyusa eggwanga si gwe mulimu gwabwe wabula buvunaanyizibwa bwabwe. Omukyalo gwe mulabye mu busungu obw'ekitalo n'ebiga byamulemye okusoma obituusa era n'abagamba mujja bisinga ku mutimbagano. Wenkugambira muganda wange yonna gy'oli tozikiza Uganda yo abanyonda basobola okubba ne badde ewaabwe gwe togenda kudda oyinawo gy'ogenda okudda oyina eggwanga limu Uganda. Ate nyongera okujjukiza nti obuyinza buli mu bantu singa tebadde mu bantu singa tebateekawo kulonda okufuna kye tuyita legitimacy oyina gifuna ng'oyise mu kola through peaceful elections ng'abantu bakulonzi bakulembere. Singa buli omwajja n'emmundu n'aga nti gundi ye president no era bateekawo okulonda bannayuganda ne beesalirawo nti ono yagenda otutuko kye bayita legitimacy okulondebwa abantu. So power belongs to people. Era abantu ffe tulina okukola ensonga zino ozitambuza. Maama wonna wooli amannya go sigamanyi njala okukobaza ennyo ne bakomredi bonna bwatambudde nabo abatono abasobodde okukola omulimu ogwo. Ebyobufuzi si lutalo nti buli nayogera ku nsonga ogenda mutta nedda. Ensonga lwaki tuyitibwa ba opposition oba oludda oluwabuzi kubanga omuntu bw'atabaako muntu amuwabula tasobola kumanya bizibu ki byalituddemu n'abivaamu atya. Yensonga lwaki nti Kabaka Wulunguta kalina side mirror ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono zino zikudirectinga nti ku side yene lyavaayo nene lyavaayo era ensonga lwaki kuliko engombe okuwoninga. So tekyandibadde kyabulyazamaanya nnyo oba kyabugwagwa nnyo okutta omuntu akubulya nti gano ge mazima ate gwe n'omutta kiba kibi nnyo. So okuwabula oba okuwagala okuvuganya by'obufuzi si musango era tekikakata ku muntu oyo gwe bawabula nti alina okutta nedda. Singa abakulembeze bonna baali batta singa ensi yaggwamu dda abantu naye okuba nti okweyagaliza kungi n'ebikolobero bingi kyekisiba abasajja bonna mu buyinza olw'ensonga akimanyi nti waviira mu buyinza amateeka gagenda muvunaana. Ng'oyagala okowala ebikolobero bino byonna ebyokutta n'okutta abantu n'okucwamya eggwanga fuganga ssemateeka bw'alagira oweeyo obuyinza bw'abantu kubanga abantu bakulemberwa nga bayita mu mateeka so si beesibako. Buli lwe beesibako okola ensobi nnyingi nnyo. Kyovula nti abaganda tugamba nti ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Kyekimu Museveni kyayolekedde essaawa zino babbye eggwanga balifungudde balijjembulikamu oketa kukujjamu batya nti singa we bali bavaawo tebagenda sigaza kintu kyonna. Kyenkugambye wali bwe mbadde nkulambulira tosuula ndagaano yonkadde tosuula kyapa kyo kubanga omusango omukadde gwe guwa omupya ensala oba empoza. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Kati Museveni amanya amataka gonna ge babbye ssente z'eggwanga ze babbye abantu be bawambye be basse ekibuzo kijja kujja ku mmeeza
ani yawange ebiragiro. Jukira nti ebiragiro by'amagye bisoma oba ebiragiro by'omukulembeze bisoma nti omukulu kyalagidde tekiddibwamu. Magye baga nti order ya jeshi ni moja. Kama mkubwa anatoa order ni order si maombe. Nti ebiragiro sikusaba. Kitegeeza nti yose ebiragiro byonna byawa bimuvunanyizibwako ng'omuntu olw'ebikolwa byakoze. Singa sikutta kubba na kutulugunya yandibadde yawaayo dde obuyinza, naye atya nti oluvaawaawo buli muntu yenna ajja kuba mubuuza. Agenda mubuuza atya? Fundikira tugende ewalala. Wattu n'amalalo g'olaba baali bantu. Amalalo g'oyitako baali bantu. Abamu baafiira mu mbuto z'abanyaabwe, abamu baafiira mu mazaaliro, abalala baafa basuumuseemu, abalala baafa bakulu, abalala baafa basanyufu, abalala baafa banyiivu ne bafa. Baafa batya? Katonda yakyesigaliza. Naye nina ekintu kye ngenda obbagamba. Buli omu saagala okaabe, njagala osigale ng'oli mugumu nnyo. Ekitundu kye bayita Kololo mwenna mukimanyi. N'abasule bonna mubamanyi essaawa zino, abaatwala ettaka n'abaatwala amayumba mubamanyi bulungi nnyo. Naye waliwo ebuuzizaako ennyumba abasajja ze balimu zaali z'abaani era bali ludda wa? Oluvannyuma lw'olutalo lwa 46 nga Museveni amaze okuwangula, bano bajja bamaze okumanya buli kimu kye baagala n'okukitwala. Wattu abasajja bano bajja bamaze okumanya buli kimu kye bagenda okutwala. Ekyennaku buli Munnayuganda Nakabala oba Nansangwa eyali alina ennyumba n'ettaka e Kololo yazingibwangako n'akubwa amasasi, n'attibwa, amaka ne geddizibwa, abakungu boogalamu kati essaawa zino. Kololo gw'olaba okusinga yali mu Bannayuganda Bannakabala be tuyita ba indigenous Ugandans. But where are they? Oh, they were massacred by Museveni's agents, mostly of the high-ranking officers who right now occupy those properties, where the owners all were killed after the 1986 war. The entire families were wiped off and the new occupants took over those properties. Kololo was originally occupied by the indigenous Ugandans who were well off at that time. But Museveni and his mafias at the time when they were still fighting the previous regimes, they came with their master plan of taking each and everything which belongs to Ugandans, mostly those who had money during that time. And the big number of people who were massacred, they are those people who used to own properties in Kololo. They were massacred, killed. And that's why all the Banyarwanda, the NRM historicals who resigned in Kololo owning those properties, the owners were killed. And those people took over those properties. That's the reason as why Museveni and his colleagues, they don't want to leave power because they have a lot of atrocities and they have a lot of answers to answer. They have a lot of questions to answer to the public. And they are still doing the same in different parts of the country.
As we speak right now, our fellow comrades, all Ugandans, northern part of Uganda, slowly they are declining in number due to the fact that Museveni's brother, General Salim Sarakwanda now, is doing the same thing. He's clearing out Uganda and the northern part of the country, including the Karamoja region. The indigenous Karamojongs, I don't think that these days or at this moment they can reach around like 1 million. I don't think. Because Museveni and his regime, they are trying to wipe out all Karamojong so that he takes over the land and gives the land to investors and to his family. The same applies right now to northern Uganda. The same applies to the indigenous Baganda in Nakasongola, Ngoma, Nakaseke, Gomba, Mubende, Mitiana, Masaka. The big number of Baganda, they have been wiped out or killed by Museveni, and the land has been occupied by the imported Rwandese from Rwanda, Burundi, and Congo. You won't hear such information on mainstream media. You can't. Only here on social media. Because for us, we openly give the information without any kind of edit. Because we are here to expose the regime. And it is visible that they are still going on kidnapping innocent Ugandans and kept in torture chambers. And some senior armed officers and government officers, they own torture chambers across Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe, and the islands of Sese. There are so many indigenous Ugandans who are missing in areas of their residence due to the fact that they are a threat to Museveni's regime and his family. So I'm calling upon all the international community to stand with Ugandans at this trying moment. Because so many Ugandans, they are leaving that country forcefully due to the fact that the country is in the poor state. Economically, politically, socially, the country is in poor state. The rule of law doesn't work in Uganda. Whoever owns gun, he owns power. Whoever owns torture chamber, he owns power. Whoever belongs to Museveni's family, he owns power. So we call upon the international community to intervene before it's too late. And I beg the international community that whenever you find a Ugandan struggling in life, please help him or her, because the situation is not okay where they come from. As we speak, some of them, they are homeless. Nothing you can see on the mainstream medias in Uganda, because TV, radio stations, TV presenters, radio presenters, all they're working on orders of the dictator Museveni. So whoever seek for help, please help him or her, because they wouldn't like to be in such situation in those countries. Because East or West home is blessed, but the problem is they faced harsh situation in Uganda due to the dictator who had been in power for 40 years. He even feared his own people. And whoever comes out to condemn the atrocities, they make sure that they kidnap you or they slaughter you because they fear
the public. For God and my country, may God bless Ugandans. Whoever think that Uganda is safe, time will come you'll face the such situation as other people in Uganda. They are facing it right now. Kati ngoyagala okutegeera ebigambo badde nkugamba nti abantu abali bannannyini maka n'amataka ekkololo bonna bajjanga basala omu ku omu ennyumba eno zino zitwaliwo basajja ab'amagye abanene abazirimu n'aba gavumenti otwogera essaawa zino okuva mu 1996 n'okutuuka kati we baatuula nti amayumba gaabwe era baagatwala. Ng'oyagala okutegeera nti abasajja bano babbi, njagala ogenda ombuulize abasajja bano wammanga. Njagala ombuulize abasajja bano wammanga. Balina empapula ezikwata ku mayumba ge balimu ekkolo tebagalina. Wabula beekolera agaabwe n'endagaano ezigula beezitunda. Nga njagala ombuulize omusajja gwe bayita Moses Kigongo, chairman, vice chairman wa NRM, Musa Koti yazifuna atya? Tajja kunnyonnyola. Ompulya bulungi nnyo? Obuze Sibiru Paleri yajja ebintu bya Uganda byonna tajja kunnyonnyola. Omwalone Speak Hotel tajja kunnyonnyola agifuna atya? Ompulya bulungi nnyo? Musa Koti yeriranye Sheraton Hotel ng'odderi ku Imperial Royal oba ku gye twandiise nga Serena. Era Speak Hotel era yeriranye Sheraton Hotel ku mukono guno ogwa ddyo. Era wano wakati mu junction waliwo Grand Imperial Hotel nayo nga yali Uganda Hotel ya Karimu Irigi yagifuna atya? So mwenna bannayuganda ndozajala mutegeere ekyo kyekikulu ky'ebintu bino bitwagala tubategeeze bulungi nnyo. Kano ke kasembayo ndowooza mbate bisigadde tunabifuna olunaku lw'enkya. Mwenna bannayuganda bakozesa oluguudo lw'ejjinja naddala olwa bridge eya Nile empya gye bayita New Nile Bridge. Njala mbere beegendereza nnyo waliwo kye babakweka. Mujjukiranga bakakola bridge eyo wayitawo akaseera mpawe kaaga kataweza myaka wadde 2 ne bagaa nti oluguudo olwo lwabomosebomose lwetaaga kuddamu okukola. Era baatwala akaseera nga balukola. Ekituufu kiri nti buligi baakola gadibe galye ng'embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadibanja gweriira nkiddamu kano mu kasalemu. Jjero Katumba Wamala, Museveni n'ababbi bammwe mwakwata ssente z'omusolo eziri mu buwumbi ne mukola buligi empya wabula eri gadibe ngalye ng'embwa etunda omuzigo. Okusinziira ku information gye ey'omunda bansabye ntegeeze bannayuganda mwenna bakozesa buligi eyo. Olunaku luyinza okukya lumu nga buligi eyo esse n'emmotoka eziwula ne zingira mu Nile River baliddamu bawuliza nga bali Misiri. Y'ensonga lwaki tebakkirizaayo tuwa oba tuwalisiti yenna ajja okutuwalinga buligi eyo ekuumibwa SFC nenga wansi yonna eri kuyegeyege bwet nkiddamu Nile Bridge oba buligi ejjinja mujjakera ku makyanga eyiseemu babaga nti motoka 10 oba makutuka 2 zagenze n'olutindo olwo yegeyege. Ng'oyagala okuprovinga kino baali bakalokola nga terunaweza emyaka 2 baddamu baga nti olubuubo lwabomose. Kati ekiri wansi eyo ne gye batandikira oddisiba kifumba mutoko. Bwe nti byomuyogera muga musajja alimba njala bategeeza buligi empya ey'ejjinja bwe mulikera ku makyanga Nile agitutte ng'egenze n'abantu nga temukyagira bawo temwebuuza yalaga ludda wa baakola gaddibye ng'alenga embwa etunda omuzigo. Kyobula tebakkirizayo tourist n'omu omunnayuganda n'omu kugendayo. SFC ekuuma ososi kuuma luguudo bakuuma sodde work omujimu omukyamu omuvundu gwe baakola ku lutindo olwo. Teri tiggi egenda kigamba, teri ready egenda kigamba, wobula insider yaŋŋambye etegeeze public mubeere beegendereza nnyo abakozesa New Jinja Nile Bridge empya. Muyinza okera ku makya ng'egenze n'abantu.
N'olw'ensonga eyo wano sisukkawo mukama bankubira tujja kusinkana enkya nga tumaze okwetegereza ebigenda mu maaso mu ggwanga wabula njagala buli muntu yenna enkya ku makya okwate essimu yo ogende ku social media weetegereze buli kyonna ekigenda okukolebwa ku mukolo gwa DP Block. Member Parliament gw'osangayo tobuuza gwakolera era ali ku ludda ki. Kansala gw'osangayo tobuuza ali ku ludda ki era waakolera ani. Yenna gw'osanga toddamu kubuuza nti akolera ani oba ke kabinja ka Museveni pure akabadde mu opposition ebbanga lyonna. Kennayambula emyaka gyonna gye mbadde ku social media olunaku lwankya amaaso ago abiri gateeke ku social media. Buli gw'olaba olunaku lw'enkya ng'agenzera ku z'omwezi 6 okwaniviringa mpuuga n'akabinja kaabwe kimanyi nti ye yebadde opposition ya Museveni gyali yeeteerawo mu DP Block gyenzize nnwana obulamu bwange bwonna n'okutuuka lunaku lwankya. Esigadde essaawa ntono nnyo buli kimu kyejjeyo nga bwe nabagamba totta kibe nga tanakikenenya ndusu linda kiggweyo afumetambo obo lwankya naku z'omwezi 6 buli gw'olaba yenna oba kansala kyamanolesi filime bapalimenti obuuza ani gwakolera era yaani olunaku lwankya mutunuulire bulungi pay attention to details photographic interpretation videography abantu bagenda bonna mugenda batunuulira mugenda bategeera nimugenda bana abantu then ojja kubeera ng'otandise okulwana olutalo ng'omanyi ani mutuufu ani atali mutuufu olunaku lwankya lubulako ssaawa zokka ndulwanidde emyaka 6 okubategeeza abantu bano enkya bagenda okweyambula ensi etegeere ekituufu kye kiri lwankya mutunuulire nnyo vidiyo ebifaananyi bani abagenda okubeerayo buli muntu ogenda tutegeera ani yaani lwankya mukama bankumire vidiyo ewedde wamma.